mwasuze mutya musibye mutya muje baliko ejo jonna gye mutuusako engalo mawanga enjawulo gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza nange ekifuba kintwalaganya mpola mpola naye nga tugenda kuba tutambulira wano eno mpola mpola mbasasirako nnyo mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda gy'omuze mirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaya b'enganda ssakati n'ab'emikwano amanyenzo omumbejja Aisha Nasolo butereevu nyogera okujjukiza gwe yenna eyakaneyungako essaawa eyaleero timunange wano ofunawo update nga ge mawulire agenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ba celebrities baffe bonna abawano ssakati n'abo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna gakwata ku bankuba kyeyo butereevu ogafuna era nga kyengenda okusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde mukwano gwange tojja kubeera nga ate wejjusa butereevu nyingiddewo kubeera nga ate nkutuusako amawulire agagenda mu maaso essaawa eno yennyini era nga siga mulala wabula ge ga musajja mukulu ono oba omugagga ono Lwasa Emmanuel ffenna gwe tumanyi obulungi n'ekijjujjulu kye Enjo era nga ono munange yayita Enjo wa Lwasa wetwogerera essaawa eyaleero waliwo akatambi akagenda mu maaso n'okubeera nga ate katambuzibwa all over social media nga wengenda okubeera nga ate nga kulekerawo mu maaso awo nawe mukwano gwange ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya nga mwana muwala ono munange ali mu bwenzi n'omuvubuka omulala munange akatambi ako kalaga nti bali mu kwenyogera era nga munange bali mu mukwano omuyitirivu tetumanyi oba ono mukwano gwa Lwasa enjogo yabadde naye oba muyita atya wabula nga butereevu byonna ebinaba bigenze mu maaso n'okubeera nga ate bizuulibwa nja kuba mbikutuusako waneeno wennyini so nga ate ye Lwasa yalabiddwako munange ye ng'ali mu ndeege ng'ali mu nnyonyi tetumanyi oba yabadde addawa oba bineeno bye byamukutudde omutima n'asalawo atambuleko yeewummuzeemu oba yabadde agenze ku mirimu gye mirala bino we byagendedde mu maaso mukwano gwange byonna ebinaaba bizuuliddwa ku bino ebigenda mu maaso makati ga Lwasa saakati ne Enjo ngenda kuba ate mbikutuusako butereevu kyengenda okusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde oleme kubeera nga ate omisinga out updates oleme kubeera nga munange omisinga out ekintu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ba celebrities bo ngenda kuba nkulekerako ate akatambi k'omukyalo ono Enjo munange akalagira ddala ebikolwa bye yabaddemu eby'obwenzi n'omuvubuka omulala so nga ate omala okwekanya akatambi ako butereevu ne Fifida Queen yavuddeyo ate munange nga mukaawu muzibu era munange nga atabuse ng'ayogera kino na kiri agamba bannange naye lwaki bigenda bwe biti mu ggwanga lyattu Uganda butereevu ngenda kuba ate naye mukulekerako mu katambi awo gene maaso n'okubeera nga ate omuwuliriza biki bye yabadde agenda mu maaso n'okubeera nga ate ayogerako ye abaffe okkiriziganya naye oba omuwakanya ngenda kusaba comment yo ate munange ogitutereko ate awo mu comment section mpozi n'ekyala ekibuuzo kyange kyensaba tukubaganyeko ebirowoozo olunaku lwaleero nga sinaba kubeera nga ate nkusibula mukwano gwange lwaki bakyala babagagga ate munange benda nnyo ebbali kikugamba gwe olowooza kiva ku ki okubeera nga mubutuufu omukyala ayina yandiyagadde okubeera nga yeefunira omusajja nga mugagga alina ku ssente naye lwaki ate be basinga okubeera nga ate benda nga ate munange ne bebendako oyinza okwesanga nga baavu bazibu kolooza mukwano gwange mpuliriza ensonga eyo eva ku kigenda kusaba okuteesako okuntereko ate awo mu comment section n'oluvannyuma toseetuka kuba nga ate nkomawo namayo yamala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now teolabire okubeera nga subscribing n'oteekako nakadde such that to missing out updates liking video eno woba ojagadde sharing woba ojagadde goodbye for now. Banange eno inflation eri mu ggwanga is it because tetuyina governor ayinza okuba nga obutaba na gavana bwe bwaleese obuzibu buli kintu kirinnye abantu be twalonda naye inflation enzije mbuliri nga kugamba I'm like okay is it really happening in this country naye eno ggwanga ki ekitasoboka wano mu Uganda buli kintu kisoboka ababaka ba parliament bali mu parliament badiscussinga zaake ne tweet ye gye yakola n'empisa ze tuli ku ki buli kintu kirinnye amafuta agazeeyo waggulu sabbuuni takyagulikako omuntu wa bulijjo ebintu byalina otandikirako amafuta ga bulijjo gano agapalafiini kasukaali obuwunga emmere yaffe abanaku ebijanjala enva zaffe abanaku tebikyagulikako naye tulina abantu mu palamenti abatudde
tugenda kuba tulyawo nga bawuza tusonde gundi tumufuula omuzira amaze okufa. Naye papa n'ekipalamenti kino kitumenyera ki? Like tuyinamu ababaka oba just bagenyi bagenda kukyala buli omu yagenda kulyako bibi abiveemu. Mulimu ebintu byotunuulira nga bikuluma. Naye ekirungi kino tebirikaala yalonda n'ataalonda. Tebiriko yalonda bulungi n'ayalonda bubi. Tebiriko yatunda kalulu 2,000 nawe yakalondera mu mazima. Kwegamba naye bannange kiki kino ekiri mu ggwanga lino? Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lino? Mumanyi lwaki abantu baselebrating okufa kw'abantu even before those people die? Bannayuganda banyiivu. Bannayuganda balina obusungu. Tebakyamanya ani wa kunyiigira, tebikyabakwatako ani yabanyiiza, wabula buli ali mu gavumenti buli bamunyiigira. Bamunyiigira. Balumiziddwa nnyo, batulugunyiziddwa nnyo mentally, physically bakubiddwa, babbiddwa, bagobeddwa ku mataka. Amalwaliro tegalina ddagala tegabayamba. Ofa omusawo atunula. Abapoliisi babasibanga abasiba ng'okubeera omunnayuganda musango. Bakubanga abakuba ente. Like everything is upside down. Mu ggwanga lino kyovala abannayuganda banyiivu. You know, I was thinking about this. Really? Is it because Speaker of Parliament taliimu nti n'alimu tasobola kukola kituufu, like tasobola kugamba abantu ne twogere ku bigasa eggwanga lino? What is really happening? What's the role of that parliament? Mpozi omusajja yatugamba parliament kitegeeza ki? Parliament mu discussing issues ezitalina kyeziyamba ggwanga, ezitalina kyezongera ku muntu wa bulijjo. Fighting for before is all you're doing. Naye mumanyi kiri ku ground ku muntu omunaku eyabalonda abantu mmwe nti n'akawunga emmere y'abanaku tekyagulikako, nti n'ekijanjaalo tekikyagulikako. Oba mmwe muli ku lwammwe muli ku for God and my stomach. Oba kale abantu babalondera ki bantu mmwe? Babalondera ki? Please tagging buli kintu kyoyita ekibaka kya parliament kyewalonda. Tag them. Bikola ki mu parliament ng'ojjeko okutwala ssente y'omuwi w'omusolo? Mukola ki mu parliament y'eggwanga? Mukola ki mu parliament y'eggwanga? I am really wondering. I keep on wondering all the time. Mukola ki mu parliament y'eggwanga? Mukolayo kitwabalondera kimwatumenyera ki? Mwatumenyera ki bantu mmwe? Omunaku abonaabona buli kintu kirinnya, transport alinnye, buli kintu kirinnye, buli muli ku mafuta gaffe, ffe tubasasulira wifi, tubagulira pampa, tubagulira paadi, tubagulira empale, tusasula fees z'abaana bammwe, we spoon feed you. Naye you can't help ffe ababalabirira. Buno Abaganda si bayita obusiru bw'enjoka? Si bayita obusiru bw'enjoka? Ssente y'omuwi w'omusolo eri kwonooneka mbu muzimba palamenti nga zimugizimbira ki? Mukolayo ki? Mukolayo ki? Bwe mulwala babatwala Bulaaya gye mulwalira gye mufiira ne mutumenya okujjanjaba n'emirambo ne gitumenya okuzza. Mbwe mujjeko tunyunyunta. What else do you add on us, bantu mmwe?
mugenda kuyisa nnyongereza ya budget, nnyongereza ku kino, nnyongereza ku kiri, nnyongereza ku kiri, naye ng'omuntu wa bulijjo abonaabona, omuntu wa bulijjo afa, buli kintu kya bbeeyi, tafuna ddagala ng'agenze mu ddwaliro, transport wa bbeeyi, abakazi gye bazaalira teri bizaalisa, bafa enkya n'eggulo nga bazaala. Naye eggwanga lino, bannange eggwanga lino. Naye kino kibeera ekyokulabirako eri abantu mwenna abagaba obululu, abatunda obululu n'abalangirira ebifuufu. Fakati fena ene mu kibakwatako mulina omusimbi. 226 amaaso gammwe mugaggule, obwongo bwammwe mubuwawule, temukkiriza bribe, kubanga I am looking at whoever was paid omutwalo okutunda akalulu. Essaawa eno omutwalo gw'ogulamu emiti gya sabbuuni emeka? Bwe bakikubuuza ogulamu emeka? Emeka? Tolina mulimu covid yagenda nagwo, olina abaana ab'okuweerera, olina landira, oli olina okulya, naye buli kintu kirinnye, buli kintu kirinnye. Kwegamba basajja mmwe ne bakazi mmwe be twalonda bali mu palamenti, abalala mwefunira mbuto zammwe, mwatuvaako mutudde mulinda lwe mugenda kuzaala, kugenda Bulaaya kuzaalira eyo. Bannange munyiiza, bannange muttama, bannange munyiwa, bannange mututuuse wano. Inflation eri mu ggwanga mugiraba. Is it because tetukyalina mutebire mulala? Mumulonde tuwone ennaku, mumulonde. Bwe kibanga gye kitubonyabonya omukulembeze w'eggwanga tuyambe oteekewo omuntu ogw'otaddewo awo tweyongereyo. Otherwise the situation is going out of hands. It is really going out of hands. Actually, it's already out of hands. Erifu omuntu wa bulijjo. It's out of hands. Ebizimbisibwa byokka. Omutayimbwa ne mugongeramu omutwalo plus. Seminti mumwongeddemu 8 plus. Mwabatalina we muswala ku mibiri gyammwe ng'ate mukuze buli wamu, mwava mu ggwanga ki okujjamu? Bannyamwe baabazaala mu mawanga ki? Okay. Nti tumanye nti nno muli ba dual citizenship, I mean citizens, mulina gye mulumirirwa ennyo okusinga ffe wano. Buli kintu kirinnya bulinnya. Sabbuuni, kati mu sabbuuni alinnye, okunaaba tukuveeko, okwoza tukuveeko, tuwunye, tulwale, tugende malwaliro nga teri ddagala. Tetulina nazi tutwala mu malwaliro, malwaliro teriyo madagala. Bakusange ng'otambula olinga omulalu poliisi ekkwata ekusibe. Kugamba embeera gye mutwagalizamu eyo kubonaabona mu buli angu. Kubonaabona mu buli angu, mu buli mbeera. Bannange tubakolimidde, kwaffe tukyalina kya bakolera. Twasigaza bakolimira, tubakolimidde buli atudde mu palamenti eyo nga tulinayo makulu amatama gabutisenga mabakuli ga mpafu. Tubakolimidde. This suffering is too much. Ogenda mu ddwaliro teri ddagala, omwana bamugobe fees tolina ssente, omulimu covid yagutwala, transport yalinnye, amafuta ga ttadooba galinnye, kasukaali kalinnye, sabbuuni alinnye, akawunga n'ebijanjaalo birinnye, poliisi esiba buli gwekutteko. Muli bantu kika kimmwe abatalumirirwa ggwanga, abatalumirirwa muntu wa bulijjo. Banakazadde abeeyiyo olweyiyo ebintu byabwe bafune ekyokulya. Mulowooza how are they going to survive? Nga muvudde kumu abasurvivingira kuffe kuzaffe. Kale mutama. Tubalinze. Mirambo bagitwale bagize.